Buterevu mu district ye Mukono akakiiko k'ebyokulonda olunaku olwaleero katandise okusunsula abo abeegwanyiza ebifo by'obubaka bwa paalamenti mu bitundu ebyenjawulo. Ono mu district ye Mukono zigenze okuwera ssaawa 3 nga abantu abagenda okuvuganya bataka ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda era nga ssaawa 3 eziweredde akakiiko katandise n'eyali omubaka wa Mukono North Honorable Salongo Ronald Kibule nga yasoose munda okuba nga asunsulwa era n'asunsulwa. Otwogerera obudde buno bakasunsula abantu 4 omubadde abazze ku bwannamunigina omubadde Gibone Esther ate ssaako ne Charles Ruswata oyo nga naye avudde mu Mukono South eyo akabonera atutte eryato ate ssaako ne Gibone Esther nga naye akabonera atutte essaawa. Abantu ab'enjawulo bakyasuubira okuba nga basunsula olwaleero nga mwabo mwe muli omubaka w'ekitundu kino Betty Namboze Bakireke ate ne munnakibiina kya NUP okuva mu ssaza ly'e Nakifuma Honorable Kiwanuka Sulaiman, Honorable Maseruka Robert okuva mu Mukono South naye asuubira okusunsula olunaku olwaleero ate kwassa ne munnakibiina kya NRM Dr. Sarah Deize Sonko naye asuubira okusunsula olunaku olwaleero. Ensonga nnyingi zigenda kuba tuzikutegeeza naddala mu mawulire gaffe agaddako oba ne mu programu zaffe eziddako. Stuart Katende Buterevu wano ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti ey'e Mukono.